bangambye bwe tutadipositinga kenche ettaka tetulisanga red flag scam kabalitwale mugambe baleke batwale depositingako bw'otaweerezaako leero enkya tetugenda disanga nabagamba ng'onaakola ensobi ya ssente oyina zisindika ng'oli akupakusa tokkirizanga okusindika ssente nga za lubaluba sooka okakkane ssente oyina zisindika nga toyinamu emotion mubiri gwo oba toyinamu emotion ya mukwano toyinamu emotion ya kulimbibwa toyinamu emotion ya kutamiira nga kwotadde ne tensioni bw'olabanga kati okumanya naate red flag nkulu nnyo if you don't deposit some money now they might take it mugambi direke balitwale sijja kugula era nze sirina kintu kyengulira ku mudumu gwa mundu okujjako nga mubbi ayagala angule awo njagula bantandeko bino bw'aba si mubbi sigenda kugula kati kano era nako kagenda mweyo gundi many buyers want it but it's me who doesn't want to sell red flag scam abangi bwe babeera bakyagala lwaki tebannakitwala waliwo n'enkola empya ogenda mu dduuka okugula katugambe excuse me omuvubuka najja ng'oli akuguza essimu omuvubuka najja n'akulaga nti naye ayagala gula ssimu eyo ne bagiramula emitwalo katugamba 5 naye najja n'agiramuza kabe kasinge nga wasigadde piisi emu nga bakulamudde emitwalo 5 gw'okoma 45 naye nga baagala okukokota wenna oyinawo nzijukizizza ono n'abuuza essimu zisigaddewo meka ne bamugamba eri emu ko y'oleeta ddi amalala ko yasimanyi essimu zino zigenda ziggwayo gwatunda gy'obeera oli manufacturer zigenda ziggwayo omufere ono n'agamba oli oba ogimpe bw'olemezaako naga nti anyway naye gimuwoono gimuwoono kagamba ne bakudingisaawo ebintu by'ekiyaali motaasa kafeero ebyo babikola Zainabu Azizi nedda si bya simu yibula Majestic Plaza Jamaa Center ebyo si bya amasimu ebyo ababikola babulooka bammotoka anti nze mpaledde example kubatunda essimu omanya bemmotoka bwe bakola ne babulooka ab'ettaka bano nolaba oli bulooka w'ettaka nga yenna abakulambuza ngeyekubira essimu teyekubira bamukubira aba yalina gwe yagambye nti onkubira nga ndina omuyungwe onkubira nga ndina omuyungwe ono naye omuntu alese sente gw'oyita omuyungwe ate abantu bano bakusobera oligira alo gye balesebo kale ani ono nessimu akubye abaamu manyi obadde ogamba ki ettaka Ssekajungu erikyaliyo nti weeriri kozi wali ogamba mmeka wali nettaka togenda disobola kamalirize abalina sente kabagule nedda lindako tomugjaako infact ndeeta omuguzi awo agula sente mmeka miliyoni 7 kati gwe jjukira bakutadde ku 6 oli balina ozongezaamu zibeere 7 bakusike tukiyita kusika eriyo omanye obuleedi obwenda bwalina zi eri ezo olina okukasuka ofune ki owuliriza bulungi BBC oba radio Uganda webale nnyo naga 7 gwendeeta wa 7 kati gw'oluwulire nti waliwo era ebyo ebisooka bibeera tebiri mu lawudi ebiddako naye gwe obadde ogamba ki bwati bwamulaba yenna ng'omutwe gumulinga bweki akutwala okulambula ettaka bw'olaba ayogera n'omuntu nasse mu lawudi togula dduka tobuuza ko oli akuleese saako kakokola eyo red flag eyo sikaamu nze munnamulidde 6 oli lwaki mumuguza 7 nze mumpita mutya kati nze okumanya owengezi walira nkugamba ofunye ow'ensanvu ntye guza ow'ensanvu otwaleko 10 nze 6 nzizeeyo nazo kuba abantu bano bagenda ne bagula ettaka nga balinga bagamba nti Kampala alinga pizza njaggwawo ekololo poloti weziri okumanya semuba nakutya ne Kampala road plot kweziri ekibajjamu ssente kati lwaki onguzo nzirusa tonvuga misinde nze nkugambye njagala ettaka lya miliyoni ago 3 bwe ntuukawo nga sisiimye kino ekibozo ky'okunteeka enkeera sooka odipositingeko scam nze bwe mba naagula tondipositingisaako by the way wenyini katugirewo ddala kano Chris abatunda ebintu mumanyi okutundira ku mannya g'abantu ebyekidingidi nogamba wano nno wooli mu kuzimba n'akamala okuguza Simon w'obukeekaawo wano n'akaguzawo Farida Nakazibwe
wali Ibulake yaze n'alamuza naye nga sente ze zibulako kwagala noga naye banaye musajja gwe ng'amenya amanya abantu b'oyagala akulamuza ettaka mugaye tonguza neyiba ambuza liryo nayiba sina kye mwagaza Ibulake omumanyi w'okuspark ne mugoba nsonga ku YouTube yazaawo n'alamuza naye sente ze zibulako nze ngenda sulana neyiba kakati